couple eno nyini nyumba omanyi munnange kyazze kitya embozi give ku ntono bagitalya ntono tobo byonna oba ogivudde ku ntono oba ogivudde ku ntobo byonna kasambozi gyova kyonna kyenva mbozi munnaye nno ebyo bye twagendanga mu kyalo mu holiday gye nalabanga omutwe gugamba gutya awuliriza gye nalabanga abantu n'agenda mu nnimiro n'aleka ennyumba y'essebo ngazizzaawo buzza kuba ababbi tebaliiyo n'ebyokuba minzi batemuliiyo si babbi be bataliyo n'ebyokuba either babbi teriyo batemuli byakubba ekimu ku byo era nga ngamba lwaki tasibo kaliyo emu nga nkisiba yaki bagenda kujjamu ojja tuuka mu kkubo ogambe ne motoka y'omusajja anfanaki kakati mune ebintu ebyo bikyaliyokko mu byalo ebimu kakati nannyini maka ndowooza yazizzaawo amaka ge n'atambula n'agenda akayumba kafe akakyuyi kimu weebale nnyo bagiyita muvubuka agumye agumidde ki yani kati osooka kuzimba kattaka kati otandika n'ozimba nnyumba ya kyuyi kimu awo omuvubuka batandisa obuvumbavumba ennyumba giyita kyuyi kimu munnange kakati waliyo kapo abaagalana bano nga babadde mu kinywero bamala okugeesiwa bulungi nnyo nga gunnyikidde nga muna ebyowaabwe nabyo birinnyira awo ebyatujjirira bannange ne banoonya ewaggule okumpi okakasa obuzibu bwa luyimba lwa gravity ololokka nga lwe luba drivinga basibidde mu nyumba ya mukyalo oyo yadde taliimu nga agenze kukola mirimu gye naye mukyala alina omwami talina tekiraga mu mboozi nti alina omwami obusungu mulawe buva kakati munnaaye omukyalo n'agenda otuuka mu nyumba essaawa nga 4 ez'okumakya mwe yagwiridde ku bantu abeebase nga beebase bwebasi era omuntu ava okulya essowaani ebeerawo awo amazzi ge yanabisizza mu ngalo weegali n'omayo n'amaze okulya akuse noolero asobola okujja n'alya emmere n'alekawo amasowaani nze nembeerawo nga neebase n'olowooza nti nze nakoze eki nze nalidde engalo zino zabaddeko emmere abantu abo tebanaaba mu ngalo obanga baali balina emmere ku mumwa ku ngalo ng'ebasaabaanye era naali tekikakasa nalabako bagitaatya babikoze bitya yali comedy action oli yagenda n'akwata akambe n'akateekako omusaayi kuno bwati n'akateeka wano bwati oli n'azuuka n'alowooza yeefumisa akati akambi era kyo kikakasa nnyo leka tugende n'ekyo tikungalo kwabaddeko emmere ate naddala nze nnyini nnyumba saaleseewo kataasa saaleseewo kintu ekitegeeza bana wabali wano bebakoze eki bebagiridde mune nga bebasizza mu kuto balabira ddala nti tebalidde basoose kutamiira ali ne bajja ne beekooya ayikaniimagi baavuddeko buvi mune bwatyo nga dduka wa erosi nga babakwata abakulu bano kakati abakulu bano emije bavunaanyibwa omusango of course ogwa trespass naye omukazi nno njagala mbabuleko ekintu kimu yeetaaga kwebaza gwe kubanga akafaananyi oyingidde ennyumba yo osanze abantu babiri bali mu nnyumba yo beebase bayinza kuba beebase obutuliro butunudde eno waggulu usually omusajja agateekako wano omutwe yabadde n'alternatives okukwata ekiti wamma kati omusango gumu ogwavunanyizibwa of course gwa trespass gwe gusinga obukulu gwe balabeyo gwokka of course that is not public nuisance kuko babadde bali munda kakati teri musango gwa performance of activities without notice kati ate ebyo bigenda kujja mu neeyisa kati babagaye balina okugula beddings empya bawa kitundu ki eri waffe mu northern Uganda abo tebakosa nnyo twamanyi culture y'abantu era abagaye balina okugula ndoza balina okugula omufaliso blanket n'amasuuka n'ekirala kye balina okuleeta embuzi awa nsonga ki ekiguza amasuuka kuba nze nange wadde ndi kati olaba wano mu Buganda mukyala wo omukwata n'omuntu akuwaayo ekyo omuti gwa sabbuuni ne siringi sebyo nga guggwa nene eriwe kyandibadde era kati kisinziira kati waffe kyekyo kati eri okwegadagya ku buliri bwa munno ogula amasuuka amapya n'osaddaaka n'embuzi kibakoze kyakive nnyo kubanze ndowooza kati punishment wakati wakafaananyi nemmende poliisi naye erina ebizibu era chairman yagambye nfugidde myaka 10 nze Edward weno kino sikirabanga yamalaki wakati baleeta chairman ajja atuuka be baliwa nti tubadde tukyali newaffe ab'ebukayunga basooka bamulaga basuspect nti baabo babazuukusa nti muyimirire bayimirira
kakati tugenda okukebera okulaba effect yakimanya abalina okukakkana nadda ku buliri nanyiga batekawo wano obutu bwa poliisi obwo bwa yero ge batidde omuntu nanyiganyigawo bwati kale yimirira tukole guno mufaiso tekukyasobola kukola so there's a punishment naye bwe tukomawo mu mpisa ekintu ekisinga if you have ever had a roommate oba baganda bo ng'osula nabo ku campus bino olina kalumu ko baganda bavudde mu kyalo bazze kambabuulire it's not that twagala nnyo okumanya business z'abantu but bw'omanya omuntu kyagenda okukola kikkakkanya balina abantu bayinza okuba ng'oyo nno omuntu mukwano gwabe say like in my house nga nkimanyi Kate asobola okujja ne yeebaka anytime she's my friend kinaako buzibu oba yeese mu ntebe oba yebase kasita amanya wakoma it's not that every day nyamusanga mbuliri bwange you know omuntu kasita naye singa musanga muno omulenzi ne wabawuwe nga bbawe nga musanga nga afuluma bufulumi nga totegedde wabula you people just imagine ne musanga nga atawo omutima omiwe gwabajjira kasobola omulenzi nga afuluma okukira ku buliri oba mulimu ku kikko de ku buliri wange oba bakoze eki naye ate singa ombuulira noŋŋamba it is about okuwaŋŋana ekitiibwa and being permitted to do something sente no njagala nnyo mmanyiseemu kyokoze naye let me know nti nandibaako activities to take place hafi mbadde nsabako ku nnyumba yo nina ensonga ze tugenda otuulamu nemwa kale go ahead n'omuwa amateeka mune emisenge kyange esuka zange enjeru zijjeeko okitegeera naye ng'osanga ssebo oli olulenzi lwe lufuluma omanya ekintu ekyanyizanga mu hostels ng'ekyo okimanyi ate baakolanga omuntu naye nga mwena mugisasula obuliri bwe buli wano oba oli buli wano abo nno ngo bavuddeko waliwo bano abajja nga beereeta boyfriend ne girlfriend bajja ne mweyogeza ye by the way watuyinza kujjawa chips nti ziri eri waggulu oba tuyambeko kakati nawe kuba ogenda kulyako ogenda ononaki oluno baamuka space just abantu very understand obedde abanyumya obulungi ogenda okukomawo ate munange you can realize nze nkubuulira kafi olabanga bw'oli awo eno naffe bantu mitima tubeera mibi kati lwose ogisanga ate wulira kati nga bw'oli awo oleka perfume zoapplying omanye engeri gy'owunyamu so you can tell that there is an external gundi nze nkubuulira omanya okitegeera nomanya nti nga bonna batunulanga ababbi ate tewali kirumanga kusula mu kikolwa kitali kikyo ekyo nakyo kirumya omutima wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku